Miro Javira mutuze we Ssekanyonyi nga kati yakamala emyaka 5 mu kulunda. Ono agamba yatandika n'embizzi emu nga we twogerera aweza embizzi ezisoba mu 20. Ku 21 ate nga kuliko eziri amawako n'ezo ezimaze okuzaala. Wenjogerera kati nyina embizzi ezizadde ku ssaawa eno ziri embizzi 4. Kyokka ekiseera kyatuuka ng'alina okufuna obuyambi ekyamuwaliriza okuddukira mu kibiina ky'obwegassi kinnaddangira agali awamu SACCO ekyamuwola ssente. Asobola okufuna obusobozi obugula embizzi naye ate okuteekawo structure ng'eno nga seeseetinze bulungi oba nga nsaanamukko ku buyambi bwa ssente ne nkolagana nabo bulungi era ndi client omulungi mu bo ne bajja ne bannyamba. Olw'okuba nti embizzi ze zirabirirwa bulungi asobola bulungi okuzzaayo ensimbi ze yeewola. Omwana ogumu ngutunda emitwalo 10 kitegeeza ebbizi bwe bempadde abaana 12 eyo mbalawo miliyoni yange emu n'emitwalo 2. Ne Daniel Damulira mulimi wa Koko nga mutuuze we Katende mu district y'e Wakiso nga naye yayambibwako ekibiina kinnaddangira ekyamuwola ssente okuddukanya emirimu gye. Ku magoba matono nnyo ssente ze bampa n'ennyongera okugula obuveera, maniwa, ensigo, beedi naye kati wennyimiridde mu ssaawa zino nnyinza okuba n'emiti ya koko nga emitwalo 20 egy'endokwa. Kati nga basinziira mu lukuŋŋaana lw'ekibiina kino olutuula buli mwaka batubulidde nti SACCO eno bagitandikawo n'ekigendererwa eky'okukwatizaako abalimi. Twagala okugulumiza n'okwebaza Katonda ate n'okwebaza abo abagitandikawo kubanga ekirooto kyali ky'amaanyi kiyambye abantu. Kyokka balina essanyu nti basobodde okutuukiriza ekigendererwa kyabwe. Ebyobulimi bikyuse nnyo mu kitundu kubanga basobola okwewola ssente ku magoba amatono ddala ne basobola okwongera mu bizinesi zaabwe ez'obulimi ne beekulaakulanya. Bw'otunuulira looni zaffe ezisinga obungi ziri ku 3% oba basasula ebitundu 3 ku 100 atutte naye owaagulika kyenkizo gy'alina nti yasasula ebitundu 2 ku buli 100 ate era bw'abanga atutte ssente ezo aweebwayo emyezi 2 oba omwezi okusinziira ku ebyo by'alimye nga tannazza ssente z'abannaabwe kubanga aba ayita mu kwetereeza mu kwetegekera. We twogerera bano bateresa ensimbi ezisoba mu 11,000 nga basobodde n'okugaziya amatabi gaabwe. Ate nga batunuulira entereka nayo tusituse okuva ku 7,000 ne tugenda ku 8,000. Ekituyambye okubeerawo be bammemba okubanga beeyongera okugula shares oba gye tuyita emigabo mu buli kaseera. Kyokka basabye gavumenti esseewo enkola ey'awamu erungamye ebibiina by'obwegassi okwewala okulinnyirirwa ebibiina ebirala. Naye tetunnagaana kubeera regulated naye twalyagadde regulator anaatutegeera ategeera bizinesi ya ebibiina by'obwegassi bwe tutambuza emirimu ne capital waffe okusingira ddala capital wagyava kisobole okwogera mu ntambuza y'emirimu kubanga SACCO is not for profit but for service to the shareholders. Tuwakanya kuturegulatinga naye tusaba tufune regulator omu oba gwe tuyita single regulator mu industry tusobole okubeera compliant obulungi ennyo. We butuukidde olwaleero nga nnaddangira agali awamu SACCO ewezezza emyaka 31 bukyanga etandikibwawo. Teddy Nakaliga agaffe eyo ku Spark TV. Kyokwetu ava mu ekino